Sécurité, il va me mouer. Quand il faut business, ça me colle. Avec un idée, au grand business, ça me colle. Il va coller mes élèves à moi, pas de marche, pour que ça ne government, moi, il faut de haut, et me colle. Alors, ce que je me campe là, maintenant, avant qu'on hamu, communauté, Owino, moi, il faut de business, ça me colle. Voilà, il y a un business, ça me colle. Sécurité, il doit me mouer. Banoonya okunsiba naye soka weebuuza ekibuuzo nga tonnankwata gwanoonya bw'ononkwata nonsiba onoobozzeemu ansa z'Abannayuganda onoobozzeemu ansa z'abasuubuzi mu ggwanga ze baagala okuwulira. Ekibuuzo kiri kimutegeera obuzibu bwe buva. Obuzibu buva ku ggwe asolooza omusolo n'otamanya nti ekintu ky'oleese okukola mu basuubuzi kinaakolayo. So mu mbeera efaanana bwetyo ffe tukyebaza abasuubuzi baffe n'ebibiina by'abasuubuzi ebize ne bitwegattako mu lugendo nga tutambula okulaba nga eddoboozi lyaffe lisobola okutuuka ewala era nkakasa nti lituuse. Saawa eno era ngenda Masaka okulaba nga njogera n'ab'e Masaka nkakasa nti olunaku lw'enkya era nabo bagenda kuggalawo kubanga ngenda babulira message eno bagenda kugitegeera essaawa eno nsimbula gye ndaga abanoonya gye muba mu nsanga mwebale nnyo. Vice President Futa, Chairman Kata, twagala okwebaza bannaffe abatwegasseko mu struggle eno, bannaffe abakasiita n'abagikiririzaamu mu Kampala mwonna ne walala wonna. Era twagala okwebaza abasuubuzi abatandika struggle eno ng'ennaku z'omwezi 8. Olunaku lwa leero yeeringa nga climax n'ate si ye climax. Okutuusa nga Pulezidenti azzeemu biki bye tusaba eggwanga tuwulirwe. Emisolo gino emingi egyatandikidde emyaka ng'etaano emabega oba 6 oba 7 nga emisolo girinnya buli kaseera awatali kukka. Oba oli awo banaatuwulira ne bamanya nti abasuubuzi abayimiddeko ekonomi y'eggwanga banyigirizibwa. Twagala ifreeze esigale mu factories gyebadde ng'ebbanga lyonna newankubadde nga nayo gyeri bagikaaba. Esooka esensitizingibwa abantu bano ngitegeere ifreeze ngikozesa ntya ngifunamu ntya etugasa etya nga eggwanga. Omusolo gwa import duty naddala ku ngoye guve ku bitundu 3.5 guddeyo ku bitundu 20 oba singa kindi 18. Values zitereere zibeere standard ate zibeereko wansi okusinga nga bwe ziri kati. Values ziri waggulu ate nga zambukanga bwe zikirira.
enforcement erekerawo okukwatanga emmali y'abasuubuzi kubanga mala okusasula ebintu ku URA naye ne banyimiriza mu kkubo nti nsasudde omusolo mutono ate nga ekituufu lisiti zenina za URA ne UNBS. So ebintu ng'ebyo tebikoma mu kwonoona musuubuzi oba na kumwavuwaza naye byonoonanga eggwanga. Engeri gy'olamuza omusolo ku kitongole ekiwooza kiragira ddala obunafu mu kitongole. So tusaba gavumenti mulongoose URA ate mulabenga n'omusuubuzi asigala mu bizinesi. Godfrey Chairman Kata era tugenda tutambula mpaka Friday. President nga byatusuubiza appointment katusabe nti enaavaamu ebibala byetusuubiramu. Akaliye ensasabwe wabweru kulimu abagala okukala amaduuka. Okay, amanya gange nze Solomon Kisache aka your boy Salakis right there from Chikubo. Tuli wano mu embeera mbi nnungimu lwa nsonga twakoyo omusolo gwa sifirizi tetugutegeera bulungi bitusumbuwa omutwe ngaffe abasuubuzi tetunaba kubitegeera bitegeeza ki sifirizi tetunakitegeera. Okay, that's number one. So people here in Chikubo where obusubuzi bwe butandikira we faced a lot of challenges and now syphilis has come. So abantu siba mativu abasubuzi baje ne bakola ne bakolera bwerere. How can you work and go with nothing? At the same time we're going to pay the rent, we're going to kusasula ko 18%. Atoma sasula rent go sasula. So that tubitegeera twagala URA wamu ne President Museveni, the office of the finance minister, everybody the parliament mujje wogo musolo. Unlike we are going to be like this forever and ever. Ennaku ssatu tuli bakambwemu tetwagala wadde katusala mu maaso kazibe muntu tuli ready we dede tujja
Yes. Kyagenda tugamba lwa nsonga yabiteekawo. Yawodalinga nti mugende mukole muti mu kikuubo. Mugende mukole muti kay president ekigenda mu maaso okiraba. The world is like this, Uganda is like this, so twetaaga omusolo gwo mukendeezeeko oba guviirewo ddala for good. N'Abachina abaava mu factory ne bajja wano, Omuchina ajjata n'ateekaawo edduuka atunda 2,000 ate nga ffe naffe tukisuubula 2. Tegeeza nze akolera wano sobola tunda bbeeyi gye njagala lwa nsonga n'asuubuza. Abachina baddeyo mu factory. People, we are tired. We are tired. We are not going to do like this. Abantu bakooye. People are very tired. Mulaba embeera eriwo finance bikase omuntu akaba economy tegenda kuggwa wate nga neefiriza ze. Tetubitegeera bulungi. Chinese, go back to factories, okay? Yes, tetulina wakugoyinga mu kyalo tutyayo. Wakati tutyayo tetukyaleka za kameeza. So what do you want? Endulu kugalawo. Olunaku olw'enkya kutambula pa parliament. Olunaku oluddawo ogenda ku finance minister, simanyafa ebiki ministry. Olusembayo tugenda ku parliament na State House. We are coming and we're very serious. Eky'abakola buli omu bakwateze bamwe Uganda bagitunde butunzi. Kubanga bali munda be bafunamu, fa bali wansi tunyigizibwa. Katuba tufunira muwa. Omusolo ba benefiting amakubo galimu ebinnya. Omusolo bakuŋŋaanya. Tusula mu nfuufu. Fa abalina akatono bakatwala. Katate mugaso ki ogw'omusolo? Yamugupya. Agitunde butunzi buli omu bamuweezize. Esitege Allah singa ali kumpi andikomyeyo n'akyusamu natuwa ensi endala. Kubanga bannyini be bafunamu. Ffe tetufunamu. Omusolo gwe bakuŋŋaanya amakubo mafu. Ne Kampala batugobyemu. Kati ffe wa wansi afuniramu wa. N'omusolo gwennyini ffe tetulina tubenefitingiramu. Instead of 13%, 14%, tuli ku 18%. Tukyali wansi nnyo. Lukwati wakaliga road ebinya bingi omusolo si wakaliga natete capital city oyita mu kinyo olinganga agenda okulunda ente yonna wajjudde ebinya omusolo iso na wano wenyini capital city mu kibuga nyini wano kati Kenya tubasobola tukomparinga kati na Kenya kati tujja toyinza kubanga okopitinga n'Omuchina ekigambo kino ifreeze mugirabanga ifreeze naye entono ku kye tuyina ebigambo bingi ebituluma bingi. Omuchina ajja n'aleeta ebintu n'abiteeka wali nange nenzigulawo edduuka nensasula omusolo ate omungi. Omuchina bamufevalinga emirundi 10 kunze sasula miliyoni 3 edduuka. Oŋŋamba otya nkwate infreeze bw'onkute fine ya miliyoni 6 edduuka lyendimu nze omuntu teriweza miliyoni za 5 kudda waggulu oba obakyoba ompa ekintu ng'ekyo. Secondly, emisolo tugaana ekugiwa tugiwa naye byeyikola tebiriyo. Enguudo kati wali ku mini price ekituli kiri wali oyitamu buyisi paka eri kiri wansi. Amasomero temulimu bikozesebwa kati mumba mwagala ffe tukole ki? Amalwaliro kati okwata miliyoni 5 atozi wa muntu miliyoni mmeka? Mutuyambe bannange tufa mutuyambe. Gwe nga gwe Museveni sijja kweta president kuba kati ku bulumi bwe tuliko twakutulyanga tulina ekigambo kya president tujja kwita Museveni kubali erinnya lyo. Tuyambe sebo tukuyamba naffe tukuwa ffe tukolerera famire zammwe mbaite mukimanyi amagye ffe tugakolerera bikimu kye bambadde tutandika n'omusolo okutandika ku 10 kyenkwata neteeka mu kaduuka kange teri yampa capital na vakalisizo ne sente zange nenzija mu kibuga nnoonye ate sente zenfunako zenkuwako zogulako ebyambalo zenkuwako zovunako emmotoka zokola buli kimu. Amafuta ne mweyagala kati nuulira enguudo ze tulimu ziringa binnya bigenda ttanda. Mwagala tukole ki? Kyetuzaako kikyagenda mu maaso kitandika butandisi. Batosobola kuŋŋamba nti leero nsigaddewo covid mwatugala twaliyo nakaka tujja kubeerayo ate kati temukimanyi mwatubuusa ti omuntu asobola okubeerayo nga talya nga tanywa wabula nga kyalwanira freedom kigambo kitono nnyo. Mukiraba nga ennyukuta ntono naye kinene. Freedom kintu kinene. Twetaaga freedom yaffe ng'abasuubuzi tuleme kuva wano. Tuve wano naffe twagala okuba tusuubulako nga bemuli abahamu simanya basuubulawa simanya Indonesia basuubula naffe tukyetaaga tutandikira wansi tetugenda bbanga tutandikira mu bbanga. Mulese infreeze
tandikira wansi ogisomesa omuntu akitegeere. Tetugaanangako kusasula misolo kuva ku bajjajjaffe ne bajjajjaffe ne Bayibuli ekyogera. Omuwi w'omusolo alina ogguwa nga bwe gwetaagisa. Ebya Kalisaali bibeere bya Kalisaali naye olulala bibeere bya Katonda. Tuli ku bya Kalisaali. Mutuwe obwetaavu bwaffe mutuwulirize tujja genda mu maaso nammwe.